navayo nenani laba mayirungi kubanga gwatagamanyike eyo gyoli amayirungi business government yalina okulwana egifuule legitimate business kubanga abantu bagisurviving them for so long abantu bafuuse na comfortable in that business nti yetaaga ate kulowooza nnyo nti wagivaamu adde muki so abantu abo nze ndirinzeeko nabo ebbanga ddene sinakindi nange nze omu ku byenkola nange ndiringira mu sipitali mpolampola abantu abo we nasiriikirira nga ndaba bambi pressure baliko nnene ne bantuukirirako abamu ne baŋŋamba saa olina ku ddoboozi osotwogererako ngenda kitunuulira nga ndaba nange kennyini mba neetaasa ne ŋŋamba kansituke njogerere ku bannange gwe kikwatako yenna gyali kuba simumanyi era nali nja mulumba direct mugamba owaayo ogera kutta akakadde k'abantu eno kasenge n'ebutambala ng'osazeewo ffa genda ku ground otune n'abantu abo olabe eyo si drug fe mulimi lwaffe oyo poyesa nga wolinda life eddako bangi bwe bayitidde bangi nnyo 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 ba VIP eyo nga bayitidde mu life ya poyesa ekibayamba okumeditatinga n'okulowooza olusi n'obutejjaako drugs endala era bazirondoole zijjeeko abaana bufutafuta bukiki bucwiricwiri okitegedde kati ate bali mu kuwaayiriza zino poyesa eziriba ne bya VIP tubasaba bambi ekyamayirungi bakitunulemu bakyongere okikola kyo kyekenneenya mayirungi si biragalalagala era bwe bagamba nti biragalalagala ebutambala kyekasibuka oba ekasenge bagende balayo waliyo abalalu bameka balalu bali Kampala so nze ŋŋamba abantu beetegereze issue eyo bambi nga tonanyigiriza muntu wekasenge nze nina abasajja bemanya kasenga musajja mukulu ng'ali mukola bizinesi eyo ebbanga lyasigaza mazima nga womugamba nti egiveeko tagenda kuddamuko yataasawo akataka ke mu myaka gy'ekinaana kati akolyako bizinesi kaako bangi nnyo nga bajjajja bataata bakojja bamaama bali kasenge bali butambala nebugiri ne mubitundu ebiranga bali mamayirungi muleme tutunyafe abagawolereza ng'abayaayi sente zonna zimukola transaction zonna exchange ngeyo zive eno bakola emirimu egitambula ababaka abakiikirira ebitundu ebyo wabatuukirirako tebategeera niyo omusajja ono waawa muwanga kivumbi simuulyanko ng'ayogera kyokka nga ate weebutambala naye ate mukalulu bagenda kujja nga bagamba bannange munnonde ngende mbayimirire era mbabeererewo oba abeerewo muki nga ishu ngene eri mu kunyigiriza abantu ng'asirise otere kyegamba nze nsuubira omuntu yenna abeerawo kati abeerawo kati era bali mupite mutuula gwa nagamba buli ishu mugitunuulire paka mu byenda muleme kutunuulira zino eziri classic kungulu mutunuulire neziri ina ffe mukwe tusurvivingira tunuulire abavubi nabo mubayambe abavubi nabo bali bubi ekintu ky'abavubi kyagaziwa naye tetumanyi kyagaziwa kita naye muyambe abantu abo nabo bali bubi ffe society gye bali gyelinda okutimba ebipande enkya yamba abantu abo basurvivinga enkya nange mbayitemu nga bali happy saga bajje mu kivulu kwenazaako nnaku abantu bangi bagenda mu bivulu nga bagamba tubale gasanyukako tubadde nnyo mu kiyongobero ngy'abantu bagatte okutulaba nga part of their celebration mwebale nnyo bayimbi banno nga basirise mu mbeera eno kyokka ate ng'abantu bemuyiweereza be bamu nze mu issue eno saafa ku bannange issue eno neetunulira nga nze kuba negyembeera sibira ne bannange nze neeberera eno kasenge nze neeberera eno kasenge abalinaanye basajja bayirungi beerimira akakola kaabwe nze naye n'omuntu gwemanyi akwesa abanangaana ng'ogenda nga bwanga mugambe nti abagambe kulwokuna tebakola ki tebadda mugapromotinga obubbi ku kyalo kuno nga mugobya abaana ku mirimu fe tuli baddawa bwe tuli temagana nga mugamba nti okuva ekasenge paka Kasanje tewawera abasirikale 10 naye wawera abantu emitwalo gy'abantu ng'etaano gosira abasirikale bana basoprotetinga abantu emitwalo 6